Twasuubiza passports 8 bampandikidde amannya ag'abantu ababadde interested. Naye bwe mugende mukolerera abaana, mugende Mukama Katonda abateeke mu nnyumba ennungi. Omukisa gwammwe gwonna muguwa abaana bano bambi bagende bakole. Zelujja omulungi atulaba tusinzira wankulukuku okubatuusaako ebifaananyi bino ebirungi. So nkugamba gwe wena atulaba okwetola ensi yonna nti tuli mu musomo gw'Omulongo Babirye Sarah. Mwasomeseza eggwanga lino, mwasomeseza abakyala, mwasomeseza abaami, mwayambira abaana, mwalungamiza ensi eno. Ye maama w'eggwanga lino Omulongo Babirye Sarah owa Star FM owa Uganda yonna. Ayita ku mukutu ogw'ekkooti y'amaka ku YouTube, ate anayita ku mayengo ga radio ne TV ku Star TV ne Star FM. Lwaki abantu bangi njagala obategeeza ati abantu bano bamwesiga ebbanga ddene mu mbeera ey'okulaba ng'ate abalungamya, mu mbeera ey'okulaba ng'ate bamunnyonnyola ebizibu bye bayitamu, ebizibu ebirimu amalogo, ebizibu ebirimu okusika omuguwa mu mafamire ag'enjawulo, ebizibu ebirimu obutabanguko mu maka omwami n'omukyala, ebizibu ebirimu abaana obutasoma, abantu tebalina mirimu, byonna Omulongo Babirye Sarah yeewaayo okulaba ng'ate abiwuliriza. So emisomo weegiti bajja ne bakuŋŋaana mu mbeera nti teri kizibu kya muntu omu, ekizibu tekisooka ku ggwe ng'omuntu, ekizibu kiba ku bantu bangi. Era waliwo enjogera egamba nti mu kizibu kyonna ky'oyitamu si ggwe oba asoose. So emisomo weegiti gireeta abantu ewamu, buli omu n'alabira ku kizibu kya munne. Abadde tannakituukako n'ayiga, abadde tannakituukako n'afuna experience, oyo akituuseemu n'abeera ng'ate afuna ansa ey'ebizibu ebitali bimu abantu bye bajja bayitamu. Mulongo Babirye Sarah takoma kubeera mu bantu mu nnaku yokka, mu mbeera nti ayagala obbalungamya emitima, ayagala obbavumula emitima, abeetera ne ku bayimbi ab'enjawulo, abayimbi ab'ensa abayina obubaka bwe basobola okuba nga batuusa ku bantu be bano ne babeera ng'ate basanyukamu oluvannyuma lw'olunaku nga byonna bimaze okuba nga bigenda mu maaso. Nga mukimanyi nti nze buli lwe nnyiga n'omwami wange ate omutwe gusinga ku lumanza. Nze bwe ndowooza wali onyigiddeko ku muntu n'okyuka okulaba gw'onyigidde nga fuluuta. Nga yeebase tamanyi oba wanyize, takyajjukira kyakunyiziza, tafuddeyo oba ofaayo oba tofaayo, okunyiga nakulekerawo. Tuliraanye abaana mu musomo gw'abakulu, ate guno omusomo njagala tugumale ng'obudde bukyali. Omusomo gwaffe ngubala mu misomo egiri 100% ogutambudde obulungi. Oba tulabye Mulongo oba omulabye, essimu zange kweziri, ate n'ebinaddako tujja kuba twogeraganya. Mu bantu nga bwe bazze, abaami we bali, zo abakyala be basinga obungi, abaana we bali, baliko obuzibu obw'enjawulo, n'abaami ndabawo abalwadde abali ku mikeeka, be baleetedde mu ngalo, be bazze basitudde, bonna we bali mu kifo kino, naye nga bonna omulamwa banoonya solution ku bizibu ebibayitamu. Ndina omuyimbi wange Olisha M yakamala okusanyusamu ku bantu wano mu musomo. Nsanyusa okulabako Olisha. Nange nsanyusa okusanga. Obulamu bwo bulungi. Akaloboozi ako bulungi, ndi fine. Webale okusanyusa abantu abamu ng'oluusi babeera oluusi balina mu nnaku nga bano. Ffe tuliwo basanyusa. Buli munaku wava alina kujja eno tumusanyuse. Music aliwo okukakkanya abo abali obubi. Twogere ku musomo gw'omulundi guno okusookera ddala w'enkusanze.
omusomo ogenda bulungi ebintu bya Mulongo buli omu abimanyi biba massive everywhere ne bwe tubaawa so ekyo buli omu akimanyi buli okenga bw'ogulaba abantu bangi batusanyukira bazze omulaba so we are used kino kyo twakimanyiira ffe so nga tunayogera ku music wo njagala omunayuganda ali eyo nga tanneetaba mu musomo gwonna mu mwaka nga bwe gibeerawo omubuli ebiki byasubwa mu misomo gya Mulongo Babirye asubwa care ekyo kyombuziza kiri ekisoose okukakkanya omutima ng'omuntu alina ebizibu abantu bonna baba n'ebizibu osubwa omuntu agenda okukakanya ebizibu by'omutuufu kubanga tulina omu yes okukukakanya mu mutima ng'obadde okaaba ono Mulongo yekka yayinza okusirisa ate amaziga amatuufu n'otaddamu nakkaaba nkeera so ekyo kyokka kikumala okujja she's so different yes yeah era bambi buli woowulira ti musomo gwa Mulongo abantu naye kati bakimanyi ensonga lwaki tuba bangi bwe tuti balina kujja buzi kubanga ebisinga obimanyira wanongoze kale twogere ku Olisha M nga ye okusookera ddala wali Abannayuganda abamu besitanabuulira byafaayo by'Olisha nga bagamba eddoboozi lye nga lifaanana erya Mulongo tutandikira awo nze bamuta Olisha M gemanya gange era ndi sister we ogwomuddako olina mulala addako awo oli mu namba ki nze essaawa eno mba ngamba nze muddako kubanga balinga bamuddako tebakyaliwo yes kati nze muddako so okutwalize wamu mu famire gwe muyimbi nze kannakinku waabwe tebayina nze kati kaayo era bankwatanga ekyatika kwegamba eri wamala nayo okukaaba n'abantu be nga mukuba endongo yes n'abantu ate ku stage tobalabye abadde beebaseewo nga tetusobola n'abamu basigaddewo nga tetusobola na kuzina bulungi naye nga bonna nze mbakkakanya nga banakuwavu kiki ekikubuuzizzaamu eri sayidi yaffe ate eri bade nabulamukko naye kati nakomyewo yes nyina kayimba kange akapya bakayita Nwanira yes Nwanira gwe wange Nwanira zima okota mpuubira yes Nwanira video yawedde tenaba sawa yo nejja yes saba mberewo ku video shoot nsanyusa okuyita nange ngenda kugamba lwenabeerayo obayiri basanyu lingi nga nina Olisha naye engeri gyali bize ayina ebirala by'okukola ngera soka nkuleke naye era nga tulina Abannayuganda okwetola ensi yonna njagala osuubize nti tulina okukolayo interview ey'okwogera ku mboozi ne Olisha ongera omutegeera basuubize nti tujja bba ffena mu interview yes tugenda beera ffena mu interview with my best friend he's my long best friend yeah bagaye bagirindirire mugirindirire kale obyeyogeredde manager amututse ffe batuyita ba Trojans dance crew ffe abamuggala omuyimbi waffe kale kyakabi nnyo so Olisha n'Abannayuganda okutwaliza wamu atusuubiza ajja kuba nga atuwa interview maaso awo mujja kuba nga mugiraba naye nga entertainment ye agenda mu maaso ndabye ku muyimbi Bernard Munyagwa oba Munyigwa erinnya lirimbuzeemu kaawo naye nga Bernard ali ku stage ndabyewo omuzira owaba the Orions ndabye ku Olisha M ngayo mulayo mu interview ndabye ku Dickson Kasasa abayimbi bangi baperforma bangi abajja okubeera nga tebasanyusa abantu abanyigirizibwa abantu basikayo mulaba wano population esinga ababeera bazze kwebudaabuda babaze kuweebereramu babeera bazze kwebulira mu mbeera eyo so ngenda kuba nga mbawa byonna nga ebitambula naye nga tubategeeza tuli mu lunaku lwa Mulongo Babirye wano ewankulukuku omukama abalabire mu maaso ne mabega abawe bye musabye ne bye mwerabidde abawe emitima gyammwe kye biyayanira ya Allah twanukule atulabirira abaana baffe n'abaana baabwe abali ku masomero basome bulungi abakozi bakole bulungi fe abanoonya emirimu tugifune abanoonya emirembe abazze okwegobako endwadde abazze okwegobako omudibo obutakola obutafuna obutaweebwa obutaganja obutawulirizibwa byonna tubireke wano ewa Mulongo olwaleero obanga abantu abalala balina obujulizi lwaki togenda kubeera ayina obujulizi. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti
eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nalwekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.